Kaakati guno omulembe gwe tulimu gwo gwatabuka ensi eriŋŋanga eri ku bikukujju kyolabanga ekitasoboka muganda wange abantu bakola ebintu naawe n'otya n'okutya. Akatambi koolaba kano abaana abooluganda babasanze bali mu kikolwa eky'omukwano. Oyo omuwala gwe mulaba ayambadde ekijampa kya maaniyu ekimyufu n'oyo omuganda we omulenzi era ayambadde omujoozi gwa maaniyu babasanze lubona mu nnyumba nga bali nga beetwalira mbi babasanze nga bali mu kweyagala, bali mu kwenyumira, bali mu kwekuba najjolo ng'omulenzi akuba muganda we amatooke. Baaluganda, maama omu, taata omu, bonna baayonka ku bbeere limu, biri eyo Busoga. Ndowooza omulenzi eyo emabbali akwana otwala ne tumugaana, ate ng'alaba muganda we omukwano gw'amulaga, laavu gy'amulaga yandibadde abaako ne kye yeekolera. Ate ndowooza n'omuwala naye nga mutuufu muganda we talina buzibu na kumuggyamu, era munnange babadde mu nnyumba bokka, ndowooza ng'ekirowoozo kibajjira babeeko ne kye beekolera. Munnange nga batandika kuyisaayisa mikono, bagenze okubasanga mu nnyumba nga Kasongo yeeye mubalinaga Kasongo mbo nawe wo Songa libala mboyeeye My goodness, okisanga eno ebintu biri mu Uganda. Gwe wakoma ddi okuwulira nga abooluganda bakoze omukwano? Wali okiwuliddeko? Nkimanyi wali okiwuliddeko, ne wakoma ddi okukiwulira nga abooluganda abazaalibwa mu maama omu ne taata omu nga bali mu mukwano ogw'ekintu ekikulu nga beekola? Kati singa ono afunyisa muganda we olubuto bannange, alajjukira ennaku zino generation gye tuliko abaana, omwana afuna olubuto nga myaka 14. Singa ono omulenzi yegatta ku muganda we n'afuna olubuto n'amuwakisa, bayinza kukola batya? Famire eba egenda ku baddaaki abaana bakola amawano ku mama kafaananyi nga gwe maama gwe taata, abaana bo n'obasanga nga bali mu kwekola, oyinza kukola ki? Era akatambi kolaba ako bagenze ne babafunira ebiringa ng'ebidagala batandike okubinaaba, balinganga abeenaazaako obuko. Kanka batuuseeko vidiyo yiyo gimpereka like. Mu mawulire ge tulinawo babano be basanze nga beegadanga ng'ate baaluganda. Owamaniyu n'owamaniyu babasanze nga beegadanga ng'ate baaluganda. Kati bagenda kwenaazaako buko. Ebyo byolaba bye bali kukola, bagenda kwenaazaako mawano. Owamaniyu n'owamaniyu bakyekoze. Omu sisita wamu. Anange ensi erimu ebizibu anange. Kaakati amazima go gali nti abaana balina engeri gye baleeta bazadde baabwe ebizibu n'okuswala. Mu butuufu abazadde b'abaana bano okuswala ke bafunye ku kitundu kuno okimanyi? Omanyi okuswala abazadde kwe bafeesinze olw'abaana baabwe be beezaalira bo bennyini. Kubanga abantu bakuŋŋaanya okwerolera ku mawano gano. Abaana abooluganda ababiri abazaalibwa maama omu taata omu, bonna baayonka ku bbeere limu nga bali mu kwekola, bali mu kukola mukwano. Ono bwe yalivaako ono n'alibaka, omulenzi ye mukulu, muli akkakkanya ku muganda we, tamukutte nti amuleepinze. Bino si byakuleepinga. Bino si byakuleepinga. Tamukutte, tamuleepinze. Bonna bateesezza era bakkaanyizza. Omulenzi n'asaba omuwala amuweeko era n'amuwa mu bulungi ng'omuwala yeeyagalidde. Wabula kye batategedde nti bagenda kubagwamu, bagenda kubakwata. Babadde bakyagenda mu maaso n'okukola ebintu byabwe
we babasangidde mu nnyumba nga bali mu kukola ki? Nga bali mu kukola bintu byabwe. Ne babagamba wange mujje wano. Era kati awola bye babakuŋŋaanyirizza balina ebidagala bye baleese ne batandika okubinaaba abaana ne batandika okubinaaba. Ebidagala ebyo bibayambako okweggyako emizizozizo n'obukooko kwe baba beesiize. Bino ebintu byapeninga mu Uganda bingi. Abaana beeriira ddala, abooluganda beeriira ddala. Va ku bino byogenda n'ogwa mu Muganda wo nga tomanyi, ebyo byanjawulo. Naye n'oba ng'okimanyi nti oyo muganda wange n'omukakkanako ozannya n'okuzannya. Ebintu bino gye biri era naawe wali okiwuliddeko. Oyinza n'okwesanga nga naawe oli omu ku bandaba nga wali olidde ku muganda wo. Nga wali olidde ku muganda wo. Okitegeera? Naye famire gy'oba oletedde okuswala. Kubanga abantu abasinga babagenda tandika. Kati ebintu tewali ggulire lisinga kutambula nga lino. Nti ebintu bino biba bigenda kutuuka wala nnyo. Biba bigenda kutuuka wala nnyo, kuswaza bazadde, kola biki, baboogerako kino, nammwe ng'abaana temuyala, ku ssomero gye musomera, nti oyabadde yeegatta ne muganda we, bintu bingi nnyo biba bigenda okutambula wakati mu famire. Ebijja okumalako bazadde bammwe emirembe. Naye tewali kintu kisinga kuba kibi nga mwana kufuna lubuto ng'alufunye mu muganda we. Kati mu butuufu mba nsaasira bazadde okera ku makya nga omwana wammwe yafunyisizza muganda we olubuto. Ate munnange embuto zino tebatera kuziggyamu, simanyi lwaki. Ekintu kino nkyegenderezza. Omuntu kati kanku ekyokulabirako, singa omuwala abeera ne kojjaawe oba ne taata we, taata n'akwata omwana n'amufunyisa olubuto. Olubuto olwo simanyi lwaki baba tebaluggyamu. Kiringa nga muganda wo nga yakufunyisizza olubuto. Siraba nsonga lwaki olubuto oluba teruvaamu. Ogenda kuzaala omwana mu muganda wo, agenda kuyita atya muganda wo yadde yaba taata we. Omwana ng'akula nga bamugamba nti taata wo ate ye muganda wa maama wo. Gwe wandibadde oyita kkojja ate gw'olina okuyita taata. Kwegamba biba tebitegeerekeka. Okitegeera? Naye nga bino ebintu amawono gano gye gali. Abantu abo gye bali abali bazadde baganda baabwe abaana nga bakiraba. Gye bali mu nsi muno mu Uganda mwe bali bayitirivu. Abamu nga baakikola lwa kwagala, abalala nga baakikola lwa kukakibwa. Nga baba rapinga. Nkubuulira amazima. Nze kyemmanyi ekitaziza be bakizibwe bwe batugamba, bakizibwe tebaziza. Ye kizibwe osobola okumwagala, osobola okumuwasa. Abava ku sayidi ya maama we eyo wansi simanya omwana wa kkojjaawo abakizibwewo. Bwe bataziza. Bwe mpulira ne simanyi oba bituufu oba si bituufu. Musobola okumpa bulamu abandaba. Kale, ndowooza tusisikane olunaku olw'enkya, Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Subscribe nga tatanaba kuba nti ate otwegattako. Tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo. Natera okuweza abasubscribers 5,000. Banange twanguweko tusobola okuba nti ate tukiweza ate mbwangu ddala. Tusobola okuba tufuna ne silver play button. Why not? So mbaagala nnyo mbeere bulungi. Mweraba. Peace and love.